omufere gwe bayita Don Chris tutambudde buli nze nabbibwa $5,000,000 nga sasulidde mutabani wange bakubiri nensasula $8,000,000 $8,000,000 okwapplying ogendera Luxembourg kuliko 1.6 billion 1.6 billion tezinaba kugenda ku CPS. You get Minister of Gender etugamba company teri registered obwesiri buvunanyizibwa bwaffe nga ba citizen okunoonyereza company eziri registered zisobole okukwatibwa okitegeera naye government esudde ogwanagamba Minister of Gender tekola mulimu gwayo tusaba government ekwate buli mukulu yenna ali Minister of Gender ali responsible kuzina ensonga companies okubeera registered tetuli mu kusaba okitegeera n'omwogezi wa police tusaba aveeyo kuba yavaayo n'akola statement ne basa police n'asasula ne $10,000,000 ku ssente zaffe ffenna tuba tujjukira omuntu wa police eyalowa traffic enkuba gwe yakuba ennyo Don Chris yamusasula $10,000,000 mulaba ku ssente zaffe nga n'omwogezi wa police wali asupportinga nti company eri legit. So right now we are here twawandikidde ka offices ez'enjawulo twagenda wa prime minister tulina empapula zonna ne tugenda wa speaker ne tuwayo empapula zonna. We submitted even in anti-corruption unit twasubmitting empapula ku Minister of Gender twawandika yonna. These are the documents that twasubmitting. You get tulina evidence nti tutambudde mu offices ez'enjawulo ne tetulina justice. We have all the receipts.